atandise ebbaluwa ya omwana omuwala ono agamba bw'ati nti olaba nzikiriza ebbaluwa yange esomebwe wano ku Prime Radio mbanange ekimala ndava buto nga nina ekirabo eky'okuyimba ekyazulwa nga nkyali ddala mu nassale abandaba mba nkakasa nti ekirabo kino kyaviira ddala nga nkyali muto nga nzijja njagala okuyimba ne bwe nagenda mu primary era nayimba ne bwe nagenda mu secondary era ndali nyimba naye ndatuuka n'enkizuula nga ennyimba ate eza Mukama nnungi nnyo eri abaziwulira ate n'eri nze. Nayimbako ku nnyimba endala ez'ensi era nayingirako ne mu kibiina ekimu kakati ky'amaanyi nga nkyalina mu kusoma nakiyingirako nembeera nga amaloboozi gange gayambako ku bayimbi abanene gye tuyita backing nga amaloboozi gaffe gigaali nga gakoma. Nayimbako kola ne ku stage ku nnyimba ez'ensi nga ffe bamu ku bavaayo ng'omuyimbi tannaba kujja ow'amaanyi naye mpola nawulira nga ennyimba ate ez'eddiini zyali zinkolera awo nali maze n'okulokoka ne mpulira nga ate kinkola bubi bwe mba nnyimbidde mu birala ne ntandika kuyimbanga nnyimba zange eza gospel era ennyimba weziri ezimu mweziri mu butambi radio zikuba nidako nezaliko ku TV era TV ezimu zizikuba kakati ate nezitali recording nazo nnyingi ddala. Saagala kugenda wala nnyo mu nsonga eyo naye olunaku lumu twali tuwerekeddeko omuyimbi omu ayimba gospel ng'agenda kutongoza ennyimba ze era nga kivvulu kino kyali kyakuvaamu ensimbi zino nga ayina weyazigamba okuyamba. Kyatwaliriza okuvaayo bangi abayimbi bangi abamanya abayimba ennyimba eza gospel mu ddala eno mu saidi yaffe eya Pentecostal bangi bajja era bangi bayimba nange nali omu ku abo abayimba. Okuyimba kwange kuyina gwe kwasanyusa era gwe kwanyumira ennyo era mu kwogerako naye yalaga nti yali anyumirwa nnyo ennyimba zange naye yali tanfeesingangako maaso ku maaso nga aziwulira ku radio ate ne ku TV. Nalabika nti yansiima nnyo okuyimba kwange era nanjagala nnyo. Bwe twayongera okusisinkana nga bwe yali asabye twongere okusisinkana alabe bw'ayinza okunnyambako ku kuyimba kwange ate ng'ekyo kye nali nnoonyeza ddala kubanga ennyimba nalina nnyingi naye ng'ensimbi sizirina eziziteeka ku katambi ate n'ezigulirira eri radios okusobola okubeera nga zikubibwa. Ekyo nno wano ewaffe tekiriiwo okugulirira n'oba ng'oguliridde ennyimba zo zibeere nga zezikubwa zokka. Ono akyogedde wano nti radio of course zikikola radio ez'endala n'endala zizikola nezigulirira oluyimba ne batuteekamu ssente nnyingi nnyo naye nga lwe lukuba lwokka. Ndowooza wano tetukirina bwe tutyo kye bayita okugulirira nga tekiri official tetukirina bwe kityo naye awalanuza bakikola nnyo. Nnyimba zonna bw'ojja n'oyogera avunaanyizibwa ku by'okuyimba oba ku nnyimba eza Prime Radio kasita ziba nga zituukana n'omutindo gw'abawuliriza
nga ddala zijja kuvaayo bulungi. Era zonna betulabye abatimuse wano tetubadde na ngeri yonna, era bw'ogiraba ng'ebaddeko ebadde eyitira otegeezaako mangu nnyo abakulu ku radio embeera eyo neebanga egonjooka, kubanga radio yammwe mwe mwagiteekawo, ate n'abayimbi bayimba bambi nga bateekamu ensimbi n'ebigendererwa ebyokulaba nga abantu ba Katonda bafuna obubaka mu nnyimba. Kaakati munnange agamba musisinkana. Bwe nsisinkana omukulu ono yantegeeza nti ayagala ngende ku kanisa ye gye mba ntandika okuyimbira, era nga wakunsasula ng'omusaala, ate n'okubanga ennyimba zange ayagala aziteekemu ssente zibeere nga zitutumuka nnyo, ng'ate nange bwe nnyongera okututumula ekkanisa mwenva. Kakati nalinako gye nali nsinziza, era nga gye nali nsinziza era nalinga nnyimba nga nze nkulira n'okuyimba gye nali nsinziza. Kyalabikanga ekigenda okunkolamu obubi n'okunkaluubiriramuuko, kubanga ate gye nali nsinziza era gye nali mbeera, ate ekkanisa yono teyali kumpi naawo, nga kitegeeza kuteekamu ssente nnyingi okujja, oba si kyekyo okukyusa ekifo, kubanga service ezimu zaalinga za buli lunaku. Naye olwokubanga yansuubiza kye nali njagala, ate n'asuubiza n'okunsasula buli mwezi, ate ng'akasente kangiko okusinga eri, kino nakisalawo nga sina gwe ndeebuuzizaako, kubanga baali tebasobola kunzikiririzaamu oba kukkiriza nze kugenda. Naye nababulako mpola omusumba wange yannuma, kubanga bambi yali azzankulamu omulimu ate nga teyali mubi, naye olw'okwagala okweyongerako, ate nga n'ekyawandiikibwa yazze nga abitusomera nti bw'olaba engeri gy'oyinza okweyongerako kikole. Nange nakikola bwe ntyo, namwetondera luvannyuma nnyo nga mbaze n'okumubulira lwaki nasalawo bwe ntyo. Kyankolamu obumbi kyali kimu nti natuukira mu ntalo eri gye nagenda waaliyo ate era yaliyo, era nga yew'amaanyi waayo. Naye olw'okubanga nze baali bantwalanga omunene, baali bampulira nga banjagala, nga n'ennyimba zange bazimba mu kusinza kwabwe awo ezimu. Kaakati yakaakana okusooka olw'okubanga service zaali nnyingi, oba ezaali nga zibeereyo nga zisukka mu emu, nze nali nzikanyiza mbeera mu service emu. Naye ate bwe nagitandika abantu nga tebakyayagala kugenda mu eri, n'embeera nga zonna nsobola okuzibeeramu. Oluvannyuma munnange ono yakkakkana ne tukolera wamu omulimu ogw'okulaba nga tusitula ekkanisa okuyita mu kuyimba nga omusumba bwe yali akiraze. Nakola omulimu mu ngeri gye ndowooza nti ddala yali yabwesigwa, era nakola omulimu gwange oba ekitundu kyange nenkizanya bulungi ddala, era nendeeta abagoberezi bangi bwe ntyo bwe nzikiriza, kubanga waliwo n'abangoberera wadde nga baali nga bava wala, ate waliwo abeeyongerako bwe bamanya nti ndi awo. Kaakati ndabika nti nina ekitundu kinazanya nga ddala kyali kinene. Nalinga nnyimba nze nzennyini ennyimba zange mu kanisa omwo, ate nali ntendeka era nga ndi muwandiisi w'ennyimba, wadde nga nalinga nkola ku zange zokka. Kati ate era nali netaddemu n'ekyokutendeka, wadde ng'ekyo saakirina, naye bwe bampa obuvunaanyizibwa bwano netandika okutendeka okuyimba, nakyo nendaba nga kirabo kinali simanyi nti nina. Kaakati byonna nga mbikola era nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Kaakati najja mu kkanisa eno, naye
nalina kwegamba wenajjira mu kanisa eno nalina omwoyo najja n'omwoyo mungi nnyo era agamba nti era nga ne bwe mba nnyimba ne bwe mba nga nnyimbisa ne bwe tuba tuli mu luyimba essaala ezaabeeranga mu ttendo zaakwata nnyo ku bantu era abantu bangi baakaabanga mu nnyimba ze twayimbanga n'essaala ze twasabanga ng'abantu bagwiramu ebigwo olwa emizimu emyoyo emibi egyababangako kati oluyimba ne lubanga ndalo lugobera ddala emizimu lutawaanya emizimu lusimbula emizimu abantu ne bagwa okuyita mu nnyimba era okuyita mu nnyimba zino abantu bangi baakaabanga amaziga nga bawulira nga bakwatiddwako olw'embeera mu badde batambulira nga mwoyo abakutteko kati n'abamu baali batandika okumpita ng'omusumba ate nange nali nkiwulira eky'obusumba ekyo nali nkiwulira n'okuva eri munze nga nkiwulira mpulira okuyitibwa okwo okuba omusumba nga nkuwulira naye nga nkyalinzeeko waliwo obubonero obumu bwe nali nkyalinda bumala okutuukirira obumu nga butuukiridde obulala nga bukyabulako kaakati nga bwe bunaggwaayo ekyo nga ndi mwetegefu nange okutandika okusumba bannaffe batyo bano obusumba bwe bujja bafuna embeera eyo y'okwerabamu okwolesebwa ne babaako n'obubonero bateekawo bwe bujja akati ng'oyo afuuse omusumba afuuse omusumba akati weesanga bwesanze ng'abamu bakoze bitali bya kisumba kubanga tebafunyeemuuko nakutendekebwa nga beekwasa mukama waffe yesu yesomera wa bapeetero baasomera wa kati ne baddira amaanyi gali ne bageeteekako n'abalala naye tulabye ensobi nnyingi ezikoleddwa mu mbeera eno olw'obutamanya mbeera z'abantu olw'obutayiga ku mbeera z'abantu n'ebirala kwongera okufuna ku bukugu obutali bumu bannaffe abamu bakoze ensobi nnyingi bambi bazikoze mu bigambo bazikoze mu bikolwa n'ebiringa ebyo naye byo si byandeese nze kansoma ebbaluwa ya mukwano gwange kakati wadde sente nali zifuna era nga munnange agamba nti esempi nali nzifuna era nga n'obuganzi mbulina bungi ddala mu kanisa omwo naye waliwo amateeka agamu aganyegerezaamu okwo ganyegerezaamu okwo okuva eri mukama wange omusumba kugeza yangaana okuddamu okuyimba kuyimbira awantu awala wonna kyanyigamuuko ekyo kubanga ne ku mbaga nalinga nnyimba nga nfunayo akasente mabegako eri kakati ne bino ebivulu bannange nga mbayimbirako banga tugenda netuyimba ate n'okwongera okumanyika n'okwongera yaŋŋaana ekyo kyanyiga ekirala ekyanyigamuuko kyali kya nnyambala omusumba ono yali alina ennyambala gy'ayagala nze nnyambale ate ne yunifoomu za kwaya z'enjawulo ng'alina bwazaagala zibeere munaddala ez'abakyala kyenawulira nga tekyanyigamuuko eri ewaffe gye nakulira mbeera yange yali ya kukweka nnyo
ekikula ky'omukyalo ekikula kyange era engoye zange zinayambalanga zaalenga zimbala nga zintuuka era nga ngumu. Kakati ate omusumba yali ayagala okwambala obugoli nga bukukwata nnyo ate ne bukaba kampiira nakyo si kizibu kye. Era yannyonnyola ensonga n'agamba nti engeri y'okukwasaamu abo abambaavu abamagalavu abasajja magalala yeeyo bw'oba babeera bwe batyo nga muyimba bamagalala ne baleeta ne bannaabwe ne bamagalala era ogenda okukakkana nga Kristo abayooledde awo. Taagala kumagalala nti ke kaali akakodyo nti bwe babeera ng'abadde ku stage nga bayimba ne baawula nga bayimba ne balaga obubina nga bayimba nga balina bye bakolaakola mbwe abasajja banyumirwa nnyo era bajja bangi baleeta ne bannaabwe bangi. Kaakati olwo ekkanisa neeyongera okuggumira mbwe Yesu n'alyoka abasanga muli ne balyoka bamusanga bajjedde mu mbeera eyo. Newankubadde nga okunyigiriza mu mbeera eyo kwaliwo, ndalese n'engeri gye nnyinza kuwakanyanga Mukama wange mu bimu ku bintu binalabikanga nyigirizibwa era nga saagala kukimulaga kubanga nali muwa ekitiibwa ng'omusumba, nali muwa ekitiibwa nga Mukama wange ate nga n'obuyambi bwe mbwetaaga. Kale ebimu nabikolanga wadde nga mu mutima nawuliranga nga okulumirizibwa. Kati ebirala byonna nabikola naye waliwo ekyankaluubirizaamu. Weewaawo kino kyajja luvannyuma nnyo era nga nali sikisuubira. Omusumba ono nga tatiddeemu yadde era nga tawuliddeemu yadde okuswala. Ate nno yekireeta omulundi gumu ekigambo ekireeta omulundi gumu twalina ffennaawo naye nga tulina bye tuva okukola era nga tuli mu ofiisi ye twali tulina bye tuva okugattagatta naye naŋŋamba ng'asaba mukwano gye ndi nawulira nga neekanzeemu ekyogera n'asigala ng'akola byakola ate nange nali nkyaliwo nerabika nga atakitegedde ndabika nga atakitegedde oba atakiwulidde oba atayinza kukkiriza nti kiva gy'ali. Munnange yakiddamu nga taliiko kusaaga, yakiddamu n'akyogera n'aŋŋamba era n'akikakasa kyayogera ate nga okwogera kwe tekwalinga omuntu bw'atandika omuntu kwegamba yakyogera ng'akyogera mu mbeera ey'okuwulira nti kisoboka. Kyankaluubiriza kwokuba nakaluubirirwa n'okwogera n'okukyogera naye newankubadde nga ekyo tewaaliwo nnyo kyagenda mu maaso mu kwogera newankubadde engeri endala yonna naye okuva lwe yakyatula nze kunze kyali kitandise okummenyera ddala n'okuntawaanyiza ddala kati ate ye n'ayongera okukisindikira ddala nga n'olumu kitambulirako n'ebikolwa naddala mu kiseera we twabeeranga nga tulina enkalala n'ebintu ebirala bye tutereeza mu ofiisi ye naddala nga tusigaddemu oba fembi. Kaakati nalabika nga embeera eno bambi yamuyinga obuzito. Nawulira nga nkaluubiriddwa. Musumba ono nali muwa ekitiibwa, nali mutwalire ddala ng'omusumba okusinziira ku kigambo kye n'engeri zaakolamu ebintu bye. Mumanyi
nga omusajja omufumba alina omukyala mumanyenga omuntu obuvunaanyizibwa ddala gwesuuliranko kintu kyonna naye nalabanga kunze kikalubye era nasabako n'okusaba Mukama bwe kibanga kisobola okukyuka kikyuke. Ekyewuunyisa bwe twaddamu okusinkana yaŋŋamba nti essaala yo Mukama yagiŋŋambye, essaala yo Mukama yagiŋŋambye nti obadde osaba mu kusabako ng'oyagala embeera eno ekyukemu ereme kubaawo, naye nange ngenda okugireeta ate mbaako era bye mmaze okutunuulira n'okwogeramu ne Mukama. Awo nno wabi olumu binyuma n'okola ebibyo nga towagiseemu Mukama nti kwegamba tekinyuma nti Mukama namutegezezaako. Mukama amanyi, of course abiraba n'agumiikiriza abiraba, naye bw'okiteekamu nti yaŋŋambye yanzikiriza kagambako tera nnyo okukawulira. Kegendereze oba omusiza nnyo wansi. Kale munange agamba nti ekyamazima nalemererwa okugaana olwa bitali nsyasuubira musumba ono byali akyankolera. Nalemererwa okugaana nga ndaba mbasiina ngeri yonna gye nyiza kusigala nga ndi naye bwe mba nga situukiriza kyayagala. Kakati embeera eyo n'empamba ne tubeera nga tubeera naye tusisinkana nnyo, naye nga muli nina ekintu ekirwanagana nange olwokuba nali muyimbi ate nga nnyimba mu buli service. Kati nga mpulira bubi nyimba zenyimba, olaba nga abantu bakwatibwako nnyo, naye nga ndaba nze ndabye nga atabiriimu. Era naye nange okusaba kwe nasabanga njagala kino nkiveemu, naye nkiveemu ntya. Mukama nnyamba okusobola okunnongosaako embeera eno, naye nga siina maanyi gaayo, n'embeera nga ntambulira mu mbeera eno. Gye bali bangi abalina obulamu bwe batambulira nabo nga tebabwagala, naye nga ate babutambuliramu, naye nga ate balina bye bakola ebigasa bwe biyamba abalala ebiteekateeka abalala, naye oluusi ate bo nga wano wakyakalubye. Gatwongere okusaba Mukama, gatwongere kugamba Mukama, gatwongere okutunuulira Mukama, ate ogwamu maanyi, ate tokola bintu olw'okuba kino ate n'owulira nga ate oyongedde okwonoonera ddala kwegamba n'okuva ku Katonda. Musaba akulongoose. Embeera eno yazaala ebirala bingi. Embeera eno gye twayingiramu ey'okubeera n'omusumba ono yazaala ebirala bingi nnyo. Ku sayidi endala musumba yafuba nnyo okulaba nga anteeka mu maaso ku buli kintu kyonna, nga nteeka nkulembeza, kwegamba nga ankuza, nga kumpi nze muddirira wali, era buli kimu nga nteeka okukibaamu oba okukibeerako oba okukiwaako amagezi. Ekirungi mbeera eno teyina nnyo weerabikira, era ng'okusinkana kwaffe okwalinga kw'amagezi. Yayagala nzizeeyo okusoma kubanga waliwo bingi byali byetaaga mu buyigiriza obwa waggulu, ate ng'obwe tebugenda wala nnyo. Obwange bwali kale naye nga ayagala busukkeko olwa projects ze twali twagala okukola, ate nga ayagala era nze mba nzikulembera.
yali ayagala nze mba nzikulembera. Kati mu mbeera eyo aneesiga nnyo, anjagala nnyo, ambuulira ebyama ebibye n'ebyama eby'ekkanisa, ambuulira n'ebikwata ku mukyala we. Kyonna kiba kyabugwagwa. Kigambo kituufu kyenjogedde? Munnange kituufu. Ebikwata ku mukazi ono otandika okubyogerera ebbali, oba bw'oganziza bw'oyagala, oba mikwano gyo, naye n'otandika okwogera obunafu bwe, n'otandika okwogera ebimukwatako. Buba bukopi. Buba bukopi nnyo. Taagala bukopi. Kaakati buli kimu yakimbuulira, buli kimu n'akindaga, buli kimu ng'afuba okulaba nga kwegamba anfuulidde ddala omuntu w'amaanyi ennyo. Era mu mbeera eno omukyala yafuna okwekengera. Era omukyala ono n'andabula, era omukyala ono n'ampalana, era omukyala ono n'ankyawa. Kaakati abagoberezi baakitegeera ndi mukyala w'omusumba tanjagala, ate nga bo banjagala, bandabamu eddiini nnyingi nnyo, bandabamu okusaba kwe mbasabira ne kugenda mu maaso, bandabamu okutwala ekkanisa mu maaso n'okugikulaakulanya, ne bamukyawa. Era ne bayisa n'ekiteeso okumugoberawo ddala ku kkanisa awo, kubanga ate ye mbw'alaba bya mubiri, ate ng'ekkanisa ya mwoyo. N'ebirala byali bingi kale byamwogerwako, muli nga nfuna okulumirizibwa, kubanga yali ampalanira kyali kituufu. Ne bye yali ayogera oba yeekengera wadde teyabirabako, naye nange simanyi bwe yabifuna byali bituufu. Naye ng'ate abakkiriza bakambwe nnyo, tebaagala ayogera ku musumba, tebaagala ayogera ku nze, era baamukyawa nnyo. Wakati mu kwongera okunneesiga, omusumba ono yanyingiza mu bintu ebizibu, era nga sina bwenyeza nako byogera wano ku mpewo. Yanyingiza mu bintu ebizibu. Baluwa eno twali tugisazeewo okugiteeka mu katabo kaffe, naye waliwo embeera eyagituleesezza, kubanga bino ebitukalubirira okwogera wano wali tubyasanguza mu katabo, tubyasanguza. Tuli mu nteekateeka, tulina abalwadde b'emitima, abaana abalwadde b'emitima. Bannange, tulina abaana abalwadde b'emitima kaakano baweze 7, era tujja kuba bateerako wano, ate nno nga basente nnyingi. Tukyali mu nteekateeka tulabe kinaakolebwa bwe tunaaba nga tusobola okufulumya akatabo tusonderemu ensimbi z'abaana abo be munaawulira, naye nga si birungi. Ate n'okugenda kati kwakalubamu, wadde balabika nga abagenda batandika okugira, naye tulina abaana bali 7 tujja kuba bategeezaako, ate twongera okusalira wamu amagezi. Naye mbadde ndi ku kitabo kano, baluwa eno yali wakubeera muli olw'ebyo ebijja okutukaluubiriza, naye ate waliwo ebyagijjeeyo. Kaakati agamba nti anyingiza mu bintu ebizibu by'okwogera ku mpewo, era katusooke tubireke. Naye era tuyinza okwesanga nga singa embeera eneetabuka, biyinza n'obutalinda katabo, kubanga kati bino bitandise okuvaayo. Agambye ankozesezza ensobi nnyingi nnyo. Nfuna okulumirizibwa newankubadde nga nzize mbikola, olumu nga sibaako nnyo kye ndowooza, naye ate oluvannyuma bwe mmala okukikola kyenkoze ate ne mpulira bubi, nga ndaba bwe nti si bwe ndali, nga ndaba ŋŋendedde ddala, nga ndaba byenkola si bya buntu, nga ndaba byenkola si nze. Era
embeera eno oluvannyuma lwenjifuna nempulira ate bubi nnyo kize kibeerangawo naye ate oluusi ne kiggwawo era nenziramu nankozesa byankozesa nantuma bino kwegamba byenkola munange agamba nti ate ngaebirimu ebimu kati mina kubikola lwampaka ku kifuba kubanga nategeera ebibye nteeka okubikola ekyo nga kitegeeza nti bwe mbanga ngezaako okuwalira atayinza okubaako ekintu nyina kyankola era ayina n'abantu beddala abamu nga bamaanyi ddala era nga bamukkiririzaamu abasobola okubaako ekintu kyonna kye bakola singamba nga nina kyonna kyengezezaako. Kaakati covid bwe yajja n'abanga yampa obuweerero era nembanga wano twayawukanamuuko era nengenda kuuko gye nagendako nga walako n'ekkanisa eno mu mbeera eyo twalinga tuwuliziganya nnyo ku masimu naye waliwo ekiseera nga n'okulabagana tetulabaganirako ddala nga emmotoka zitambula tewali nga tuwuliziganya ku ssimu. Kati mu mbeera eyo nfuna okulumirizibwa lw'ebyo byenzize nkola ebika by'amaziga ate gye najja nempulira ne Prime Radio eno ng'ebyo byonna byeyogerera ng'ekomerera nze emisomaali nempulira nga sikyayinza kweyongerayo ng'embeera ngikooye nga mpulira sikyayinza. Kati okusinza bwe kwaddamu omusumba ansuubira era yagala era teekateeka zaaliwo buli kimu naakolamu buli kimu era ng'ekifo wali we twali kyakyuka kubanga embeera yalemerera yali apangisa kipangisa tekyali kinene nga kuliko n'ebirala kakati nekigenda nga kikendeera nanyini kyo n'apangisaawo abaali boolezaawo ate emmotoka baaliko batutte ku sayidi emu. Kakati mu covid olw'okubanga n'ensimbi zaali zibangibwa zaali nnyingi ndawulira baafunamu n'obutakkaanya yayogera bubi n'erirandi roodi kakati n'abanga ekkanisa yakyusibwa neebaako wedda weewaawo era ku kitundu kyekimu neebaako wedda. Kakati nze nagaana okuddayo wadde ng'ekyo mbadde mugamba birala n'embeera gye mbadde mugamba nga ndala naye ng'obuzibu bwange bwebwo. Kakati antaddeko akazito ak'amaanyi ennyo bino nno si byajjo nabiiseekoko wiikisi ngaziizo katono naye ebiriwo kati bigenda mu maaso nabyo tujja kubireeta bikyabulakoko yakubireeta naye kakati munnaffe nga bamutaddeko akazito ateekwa okujja tutandike atajje mangu tumale okupulaninga tulabe bamuyita mabega keeri ndaabaako byekwasa. Kakati omukulu n'avuga n'emmotoka n'agendayo n'abaako ate yali kati mbeera n'ejjanga eri bwetyo naye mu byonna munnaffe nayagala kuyabulira mbeera eno era yeetonda olw'ebyo byonna ebikoleddwa byatasobola kwogera wano. Awulira nga tayagala kuddayo naye yeetaaga amaanyi, yeetaaga okusabira, yeetaaga okuyambako okusobola okuva mu kino. Alabye nga kyetaagisa okwogera ku leediyo lwayinza okufuna security, lwayinza okulaba nga yeetaasa, lwayinza okuwona ebiyinza okuddirira ebirala byonna bikolebweko naye nga waakiri ku leediyo ayiseewo okwo awo no watuganya okulabya ng'ebeera mu katabu ng'embeera eno mbu yeetaaga okuyitako wano yeetonda olwa byonna n'okusinga yeetondera Katonda olw'ebyo byonna ebitandaba kwogerwa naye ndowooza bijja kwogerwa. Ebbaluwa eno gye mpandiise nina ebizibu bingi ebintuuseeko naye mu byonna mu ssaawa zino kati nnemereddwa
kubanga tewali buddukiro bulala gye nnyinza kgenda. Kivudde nzija gye muli nga mmwe baganda bange ab'okunsi era bwe tulindirira Yesu Kristo ogenda mu ggulu. Kivudde nsalawo n'enjira gye muli kubanga tewali buddukiro bulala gye nnyinza kgenda. Abantu bonna bansekerera nsiiba nsaba nsula nsaba beegayiridde munyambe tukubanga nakoowa. Munnange yesebo nze bamusasenyola Samuel Ekasiiso. yesebo Ebbaluwa ngiwulidde bulungi. Naye bakasita abafaananako bwe batyo Mukama asaba akiri era n'okugira Omukama bamusaasire kubanga naye yayingirizibwa mu kitanzi butamanya. Ye Mukama asaba amubeere kubanga si ekyangu okukivaamu naye ate Katonda talema buli kintu kyonna kyonna ekiba kizze asobola okukimala buli ngeri bw'oba kusiga Mukama Katonda tekimuleka nsaba Katonda ekivubuka kubanga Katonda talema ekintu kyonna. Senyoga Samuel Ekasiiso. sebo ebali nnyo mukulu Ssenyonga nzijukizza mutabani wange Ssenyonga muganda wange saidi eri Tanzania ku vidiyo yamusibira eyo ne munnange nkutumidde oli muwagizi nnyo Prime Radio Prime. Hello? yesebo kindi sebo lyotya sebo Ekbaluwa tujulidde bulungi naye omukyala we katumusabire naye kitulidde okuyiga nti okwegomba nnyo n'okwagala ebintu okutumuka amangu nga tebize mu maaso ga Mukama Katonda bivaamu ebibi ebyo kati byeyagendamu. Kale katumuteeke mu maaso ga Mukama Katonda. ngeewaawo sebo. Muwala wange Miriam Ssenyonga nkutumiddeko webala okulunda enkoko munnange ebalire ddala Prime. Enjabo nze mulongo Nakatu. Mukulu nawejje nze omwami wange kyeyanduusako nga nimbalimba ku myaka 12 gye mmaze nga ndi bwomu nakoowa abasajja akulaga nti okukola mu bingi nawejjusa ne gye wava. Lwekyo nsaba abakyala naye twegendereze tetwegomba nnyo nze lwaki nkuba ekipaka sinenkikuba wadde obadde ogenda kumpitano naye kuba ekyokumu naye nga sigenze na musajja batutuusa mu bizibu bingi bakyala bannange bane twegendereze ofuna n'ogamba abawala bangi embeera eyo batuuseeko n'obufumbo ne buwapera y'okwegomba kume Mukama. tugusaasidde munnange olw'ebiwondo n'enkovu by'olina ku basajja abaakuyisa obubi. Mukama ayongera okusaasira bw'obanga okyalimu embavu. Nkusabira ofunye omusajja anaakumalako ennaku eyo yonna gye baakutuusaako kubanga gye bali ate Mukama be yanaazaako ennaku bwe batyo olwaleero nga balina essanyu. Mukama akusaasire mukwano Prime.